Ku kyalo Nyakikugwe ku luguudo oluva e Kabale okugenda e Ntunggamu, bano obuzibu obubatuuseeko kwe kubeera nti amataba gasaanyizzaawo ebirime ebibalirwamu obukadde bw'ensimbi, nga ne nnamukadde w'omu kitundu kino ente gy'abadde aliisiza mu kiyumba teyalutonze. Ennimiro z'omuwemba, emboga ssaako n'obummonde byonna byasaanyiziddwawo amataba. Ku luguudo oluva mu kabuga k'e Nyakikugwe okugenda e Maziba Kyannamira okutuuka e Kamwezi ku nsalo ya Uganda ne Rwanda, entindo zaako nnya zaayonooneddwa ng'ab'ebigere n'obugaali beebasigadde okukozesa ekkubo lino. Akulira ebibanda by'omusuubuzi James Musinguzi Galuga eyasangiddwa ewabadde ebibanda ebitaano ebyasaanyiziddwawo yategeezezza nti endokwa ezisaanyiziddwawo amataba ziweramu obukadde nga 8. When they are digging, when they are growing their crops, they shouldn't really misuse the gardens, and also they shouldn't abuse the drainage channels, because that is the major cause of the washout. Amezi gizira gansheka ebintu byona gabitabataba byona lyabecondo n'amezi n'ente yafa. Galuga yakasibwa omulimu gw'okusaasaanya ensigo z'amajaani mu bitundu by'ekigezi mu nkola ya NADS nga zibadde zigenda kugabirwa abantu, nga gavumenti yemusaamu ensimbi okusobola okulaba nti agabira abalimi endokwa okusobola okwanukula omulanga gwa pulezidenti ogw'okulaba nti waakiri buli muntu wa bulijjo asobola okuyingiza ensimbi obukadde 2 omwaka. Akulira ekitongole kya UNRA mu bitundu bya Kigezi nga yatwala n'Entunggamu Mwami Robert Byekwaso yategeezezza nti kituufu bafunye obuzibu buno nga n'enguudo ng'oluva e Kisolo okutuuka e Kabale n'oluva e Katuno okutuuka e Kabale ettaka lyayigulukuse ne lyeyiwa mu nguudo zino, kyokka ng'olw'e Nyakikugwe okudda e Maziba lwayonooneddwa nnyo. Heavily heated roads, we have Kabale Kisolo with landslides, massive landslides. Then we also have Katuna via Moko, that is also been hit seriously. Yayongeddeko nti amaze okutegeeza bakama b'e Kampala okulaba ng'abantu bayambibwa naddala okukola ku ntindo.